omukyala munnanga ate eyeeyita Specioza eyavuddeyo n'agamba nti no Bobi Wine nti yamuganzako munnanga ate n'agaana munnanga ate kye bamukoze ku intaneti kikambwe nnyo. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. So nga ate Bobi Wine munnanga ate ne mukyala we Barbie Kyagulanyi akafaananyi wali ngenda kubeera nga nabyo mbikutuusaako. So nga ate Pallaso munnanga ate ne Coco Must Shine beekoze munnanga ate ebintu ku stage. Daddy wa Coco Must Shine avuddeyo ko wali munnanga ate ku stage. Byonna gye biggweredde byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Bampiteja Minati nsinza kujja Minati yogi wabula video gimpeere like ko sati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno ebibadde munnanga ate bisaanikidde. Kaakati nakyalo ono yayita munnanga ate Specioza era ng'agamba nti nno Bobi Wine imbu yamukwanako oba yamuganzaako munnange imbu n'agaana nga bw'ogezaako okulaba akafaananyi ako. Simanyi oba AI akafaananyi oba ka AI. Omukyala gumulaba mu kifaananyi yenze n'omwami oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omwami oyo gwe mulaba oyo mu kifaananyi awo yali ankwana neŋŋaana. Naye nga bw'ogezaako okulaba bibadde munnanga ate bikutte akati. Mami wakoledde eggwanga wagambye nze ne kati era sikyamwagala. Ekibuuzo kiri nti yakyakwagala. Mami nedda tubeere bakakamu yakyakwagala akukubira kweri byagwadda myaka emeka nawe akafaananyi wasokoddeyo kasokole olw'okuba nti TikTok yajja n'ogamba owaayi kantapingeko mu masannyalaze g'omukulu nange at least nalandirulukulu n'omukulu naye takwogeranga kera tagambangako nti akyakwagala. Specioza watuyamba n'okyawa omukulu osanga teyalibadde na pulezidenti. Kati singa muli eyo pulezidenti yagamba nti n'addamu okumulaba ng'ali ku TikTok aleeta bufaananyi bukadde nga ne kennyini teyeetegeera. Pulezidenti yagamba mbu wayiga n'okunywa ekibanga. Saawa yonna waliwo n'omulala agenda okubeera bw'atyo ne ex we bano omusajja yamusabako n'agaana. Ekyo kijje ku nze. Kati waliwo n'omulala agenda okutuuka enkera mu situation ng'ono gy'alimu ey'okuvaayo kakasensi nti ono yaliko omuntu wange nga naye ensi ekusekerera busekerezi. Nze nkubuulidde ate nga waliwo n'abatandika edda kati bu few moments later. Omanyi mugenda ne mubeera n'abantu nga babaagala mwene mulowooza nti muli bakatawi muli bakanege temugambwako balina okubeegayirira simanyi biki biki. Omuntu n'akuleka n'agamba ize osanga sinza abadde tayipu yo ate enkeera ensi ekukutteko. Naye nga tukwaniriza munnange naye ebigambo bibe bitini. Vidiyo eyasoose teyabadde embi yadde n'akatini naye bw'onookomawo mu paati tunoyogera by'otaasobole tujja kwekyaya kuba oyo omukulu ky'oba omanya kati this time around si oli gwe wali omanyi. Kati ogwolaba tasobya tawabulwa tagambwako tatunulwa mu kamwa komanda okitegedde 001 era woba okomawo mu paati to making sure nti byoyogera ojja kubyeyimirira. Bw'onoojja ng'osabuka by'otaasobole tujja kussa w'olina okulaga because we are here for him. Tuli wano kumuprotectinga mu ngeri zonna ze tuba tusobodde. Owudde Specioza naye ng'omukulu yatutegeeza dda nti wamuyamba nti singa wali tewamukyawa teyalisobodde funa magezi ga ggwanga. Osanga gwe yali asibye n'emikisa gya munno. Genda eri mu nnyumba zinakulabye ez'omukatanga gy'opangisa. Genda kwenda uko nkugobye. Era ng'abamu babadde nga bali mwanukula nga bw'ogezaako munnanga ate okulaba obutambi obwo esayidi yeeyita munnanga ate Specioza era nga nkozezzaako emabega Bobi Wine alina munnanga ate oluyimba. So bibadde munnanga ate bikutte akati. Kati ono Fala kye yakoze kino kye bayita akayimba okutuuka ku nnyini waako mu kabinyo n'eŋŋaŋa kaziyomya kakutuulira magwa amataga gwe ebiseje. Kati gwe afaanana watyo mbu pulezidenti waffe yali akusaba obufumbo n'ogaana gwe ng'omuntu asobola n'okuva mu takisi ne yeegoga bye yalidde. President, His Excellency, you have no right even to say toyina buyinza buyisa linnya lya pulezidenti waffe mu kamwambuzi. Kaani kano ngo amateeka tunulira mu mataga gafa n'obumese we bubeereyo mu nju
nga ne kayingira ennyumba ne bukalaba obumese bubeereeyo waggulu nga buyomba bannange kano kati ke bayingiza mu nnyumba mukasi niikiriza ebinyombu simanyi nze nagaana obufumbo bwa his excellence Bobi Wine. Who are you? Wambwa mbwa kwewa ddembe kasasiro katunulanga emmese katunulanga ebyewongo kabwakyako lekeraawo okuyomba bawanga ajja kusanga yaŋŋaana okuyomba naye waliwo bambi ebinsukkako wamansenywa my husband. Ebisigadde munanga ate mbikolekedde mu comment section so nga ate Babi avuddeyoko munanga ate nakyaringa ekifaananyi kino akitadde ku mukutu ogwa TikTok babadde ku kyaki nga bwogezaako okulaba kosa ne sawundi y'oluyimba ebadde munanga ate mu background it was a gospel song nga bwogezaako munanga ate okulaba oba okuwulira nga nkutegeeza munnange ekifaananyi ekyo kibadde kikute vibe wali emitala w'amayanja jjukira nti no bakyali wali munanga ate emitala w'amayanja eside eyo so nga nkwongeddeyoko Coco Must Shine kosa ate ne Palaso munanga ate yonna gye bigweredde muganda wange babadde ku stage wali Palaso n'asooka n'ayimbiramuko wali Coco Must Shine nga amukutte Coco mu ngalo bw'atyo nga bwogezaako okulaba so Daddy avuddeyo munanga ate n'agamba yi Coco ali mu kujokinga mukaawo Daddy we era nga bwogezaako munnanga ate okulaba jjukira nti nno bino biri biti Palaso yakamala munanga ate okwezinga oluyimba era nga lukyagenda munanga ate vayiro okwetoolola yataddemuko mwana muwala munanga ate Coco Must Shine mu challenge mwali kosa ne mu luyimba kiyite munanga ate video lyrics Coco mwali kosa ate ne Palaso mu luyimba olupya munanga ate interedde wobeera nga tonaluceekingako genda kati oluceekinge oluyimba lwa Palaso munanga ate olupya interedde so obutasuba munanga ate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze